nga ndine my long time friend, yeah, long time friend Ceaserous. Ngona kwa tugenda nyumya ku bingi. Mwe namwe bali ku social media bifananyi bye mwabirabye nga bipopping up njaga kumanya. Nze mukwano gwe mfanfe okuvedda nedda lwaki teyampise sebo taata. Yo kyekirimu alisted jobare mukama wa manyi all the time ekiseera kyonna. Yeah. Ngombo yafe ekyaliwo bayavaawo. Eyotevaawo naawe. Sigala yeeyo. Abantu bayinza okulowooza nti mbalimba. Ani gwendi naye akapera dakiike mututandikiraawo. Amanya n'eddoboozi bampita Ceaserous. Ndi muyimbi Omunayuganda nakuyimbira ennyimba nnyingi nnyo omuli Dangerous kola na bino n'endala nnyingi nnyo. I will me give her the honor. I will me say, yeah. Sigwa mu bikopo. The way you wind up, your chiwato. Vibes is all ziri mwe bisoko. She a cock it up, baby non-stop. Keep whining. All eyes on your body. Figure you. Oh, the way you wind up your body. You're so dangerous. Yo. Dangerous, Ceaserous. Ngato atambula na luyimbo olwo. Yeah man, just yo katonda ajimpa neva itamu just abantu nabo ne bakikiriza ne bantu. Musajja afe Kim experience. Yeah, Kim experience yakundaga, you remember? Yeah, I remember. Yeah, Kim jali big up Kim XP. Okay. Yeah man, long time bridging. This kate ambulate apa now. Right now actually mbadde nnyo mu preparing a church iddako kyovola obadde tondaba nnyo mu kutanyo nnyimba ya naye nga mbadde mu recording ennyimba nnyingi nnyo. Wali ogenda okuddira nakuddamu nenkusangako before covid nongamba nkomawo ate ne batuyingiza mu muggalo. Yeah, covid yandisorganizinga nnyo cause nali plannings okuta ennyimba eziwerako naye covid nga engeri nayo gye wamulabamu nesooka ne ngamba omanyi kansooka enkite nyongere okwenyweza. Ceaserous, fast forward twalabye ebifaananyi ku mutimbagano lwaki tewampise long time friend. Ekyala kisaakuyise nja kikuulya ate tuli wano kubanga natiddes uliriza ati kati njagala nkuyite ku kisinga kwekyo olaba engeri proposal engeri gye bazikolamwe proposal esooka ziba zakwegendereza oba eno surprising omuntu kati ebiseera ebisinga toengage nga munyonyo bantu bangi. Ayinza ogambirawo no. Ayinza obuuka ayinza ogamba naye olikana kuba kyaliwo mbasa naye wakibangi nnyo leero ono n'oli ayinza obuuka mawu naye kati wano oba enosooka n'okibala mu ngeri bwekyo naye kubiddako of course. Wakitandisa otya wajjewo obuvumu bayimbi banno nga tebatera kumakinga step eyo. Abasajja baleke naye buli omu abuukira wabuukira buli omu alina life ye naye nga nabo si bantu babi just kale ffe nze kanjogere ku lwange nganze cause tubadde tuvudde wala kuba tubadde ffe n'emyaka 4 n'omukyala waffe kati n'omukyala tubadde ffe n'emyaka 4 kati yajjira mu period ya Dangerous ava mu byajjira mu period kikuba kati gye emyaka 4 notuvira okusooka baya twali ba mikwano kuva dda tukyalina nga 2015 eyo. Wasoma naye? Twasomako ku ssomero lyerimu naye ye weyagendayo nze nali nvuddeyo naye tulina ebyatugatta birala nnyo but twali bamukwano okusooka. Ssomero ki eri olwo? St. Lawrence London College. Naye ebyatugatta byali bintu birala nnyo newayitawo n'emyaka mwekyawanako. No tetwali nti twali bamikwano mwe yali mukazi wange just ngayo nabeera nekyaliwo. Yali obi twali bamukwano kankikomyawo. So osalawo onyiiga olwo ddi? Of course ekintu nali nkyetegekera kubeera emyaka 4 kati nze mukulabo kwange tukuze ffenna buli omu ategedde munne so okusalawo nesiba omutima nayamba omanyi kati confidence weeri bwemba mbala obulamu engeri gye mbubalamu ogenda mu maaso ndi confidence obeera n'omuntu katonda nga nkwatiddeko nenkirumba. Amanya yani oba toyaga mutubuli amanya otyaba yayi otyaba Daddy Andre? Teri gwe ntya kuba goza kenzo okubeera naye ebbangero no just ntya katonda yeka nga bulijjo naye ebyamanya ge just katubireke kuba ya private life y'omuntu nnyo si wa camera. Ceaserous, are you ready for marriage? Yes, I'm ready. That's why I propose. What also I proposing at all ready. Katamba ya proposing gira fee ebyaggwerawo. Ani kati ye kyobola aba fena buli omu ayina obulamu obwo kitegeera naye ayinza okuba yali agala ekisinga naye munaye katonda natakola ki nasalawo obulala but tetusobola kupimira ku kyoli oba kyeyakola oba kyatakola nti kyekigenda obba eno nedda.
So subira birungi byerere. Yes, because abwe nkugambe Katonda kasatu musaba nasooka kyekigaana tewali. Proposal yaggwa tuddako emikolo gya introduction then tugenda mu kukyala introduction then tugende mu wedding byaddi. Yeah, definitely musawe entuufu. Ebintu byange taking time naye bimana bitukira kati nga kumyo okuva kati. Si myaka jojogambye naye anti kati ebyo nabyo oyinosoka nokola ki neweteekateeka bulungi nnyo nokola ebintu nga tebigenda kuswaza, so that is why. Yeah. Ali mu sector ki yandibanga naye muyimbi nga ggwe. Si muyimbi naye yes muntu naye tojja mulaba mawulire. Yeah. Akuyisa atyo okutwaliza awamu because tuyinza okuba nga tuli awo naye nga bamufunye probably obalwa akasente naye nga obalabirala. Ekyo ate kati analysis y'emanfu cause ffenna tuli bantu bato, you understand, tubadde ffenna emyaka mingi okitegeera. So right now muntu si mubi tukwatagana, so that is all. Yeah. Back to music. Ceaserous kapya kikolina era tukasuubire ddi. Well, nino luyimba olupya baluyita naye ngenda luta ku Monday nyini. Video we dropping, audio we dropping. Yero je nkusanze mu uploadinga ku YouTube. Eyo yenyini. Okay. Yeah man. Ku Monday nyini genda dropping. That's one would send obadde obuzeemuko mu music. Church badde kikuletedde okubeera back. Ekyo kituufe kuba factors ali nyingi otunulira COVID nga bwe yali COVID yaluwa myaka 2. Yes, but artists stood ne bakiyitamu. Anti wuliriza kati planning yange eba yange eyawukana ku yabalala kinali mbala nakibalanga COVID ebiseera byo teyaliiwo era teyalina kubeera kati nambo mayi kasuke nninde COVID nasooka agireki avewo netereze bulungi ngenda okuta nga buli kintu nkikola nga ndi consistent era kati ntandika okutakuba kutateri kudda mabega. Mwabana babagaga mutera okuba n'omuzanyo mu music temwaga afulumiza kumukumu nga badadi Andre babona bajoni bulaka. Gwe ani yakugamba ebintu by the no si bwe kitowe kiri by the way and music mulimu era sikolagana na mtu agambe omuna abana bagunde nedda sebo fena twebereramu kuba onsanze ko mu bidongo nga tuli yeah man kuba togenda beerawo gavumenti no sebo nze sigenda kukola kuba ndi kino so music omuyingiramu eba business ate business yona eba enokukola kuba togenda beerawo kuba kati nawe saa zinene gwe kyali wamuzaddewo kati nange siri wabazadde bange kitegeeza ki mba nina okukola ennyo okulaba nga wala esente ngenda nenkanoonya ate kati n'obuvunanyizibwa bweyongerako everyday. I know. Asibula batulaba naye okusingira ddala omukyala ali waka omumpaniyo mu bigambo nga 2-3 just one. Omukyala muwananga buli kaseera every time. Naye nga abantu baffe abalungi abatulaba mwebale nnyo twagala mwebale nnyo kusigala naffe mu bbanga lyonna lye tuyiseemu. So ngenda kuta music mungi nnyo kati esaawa so kutandika ne Monday ngenda kuta oluyimba lwabayita neewuunya mulunoonyeko ku YouTube, ku iTunes, Spotify, ku Tidal ne ku mitimbagano gyonna. Era ne update gyabazitekayo ku Facebook zange, ku Instagram ne Twitter yonna omukyala of course for her I love her so much. Naye nga bakyali bange mwenna baagala nnyo mukama w'amaanyi yeah. Okay, mukama w'amaanyi omukulu bamuyita Ceaserous.